Benitah, okwetonda kwo nkufunye era si kibi okwetonda. Nebuulira abantu amazima. Lwaki wafunye $5,000,000 instead of $1,000,000? Kuba amazima gwogamanyi. Okimanyi bulungi nti ensonga zo nali sizimanyi, generations ye yaziŋŋamba. Era kyamutwalira ennaku nga 2 okunnoonya. Nansaba nkuyambe era nandaga nti obulamu bwo buli mu matiga. Ekintu ekitayina deservinga muntu kuba ku mawanga ate obulamu bwe ne buyingira mu situation. Nayanguwa ne noonya Minister of Foreign Affairs era nanoonya area embassy ne bagetinga in touch naawe. Ne baagala okukolera emergency visa ticket ne baagala ogikuwa bakusabye passport olunaku lulamba n'ogaana okugiwaayo. Bwe banzirira ne bagamba okusinziira ku assessment gye baakoze tewali emergency situation. Tewabadde mu agency kuddaka. Ate nga nze wali ondaze. Generations bwe yakuwa contact yange kubanga nayogera naye n'amaani akuwa contact yange era nonkaabira n'ongamba please do anything onzijewa. Bwe navaayo kola video ze nali nvumirira political persecution na blackmail ku mukyala era ku muntu yenna kuba ku muntu yenna era nakyogera constitutional rights is a freedom of expression of political opinion weziri ku muntu yenna. $1,000,000 nakireeta luvannyuma because of the passion gye nnyina ku bakyala ate gye nnyina ku kwagala okulwanyisa abakola ezo social media bullying. Saakunoonya singa nayagala trending nga bwe wagambye abantu naali badde nze nakunoonya mwannoonya te mwastruggling okunnoonya. Badde budaaka nga ndi extremely busy. Wasooka kujja enzija gye wajja nga bakuwadde contact yange. Ebigambo bye wayogera tebyali birungi. Baŋŋambye oyinza obutanyamba bannaaye sente zo wali zimpeereddewo. Okugamba nedda bw'oba osuubira obuyambi mu muntu kozesa olulimi olutali entitled era n'okyetondera nti nsonyiwa Honorable munnange ebimu tuyiga biyiga naye ogamba okay I will help you kanjogere ne authorities enkya nkuddire. Bwe baŋŋamba nti tebalabawo any emergency ne nkuddira ne ngamba waaye ebintu bino nga birimu ebibuuzo ate olwo ne nkubuulira nti n'abantu bange bakalvini kayanja babuloga bange baki babantu bange abenaremu nabo bali mu kuyumba baŋŋamba Nameere wayingidde ebintu nga bakufeze si bituufu. Ne nkubuuza ekituufu kyeki n'oŋŋamba nti nedda ab'omulimu be bagenda okukolera tiketi ne nkugamba ate wagambye baakugobye. Ne nkubuuza ate ebbaluwa eno yabadde yino clearing erinnya lyo lwaki ate yo wagigaanye? Kubanga aba embassy baali basazeewo ne Ministry of Foreign Affairs bakuwandiikira ebbaluwa clearing biri byogamba nti abanoopo baabigamba omulimu gwo ti oli mutemu oli biki nene baŋŋamba nti naye wabagamba togyetaaga. N'oŋŋamba nti Honorable ab'omulimu be bagenda okumpa tiketi bwe nakiddiza abantu bange nti omuwala nno mulowooza alimba naye agambye akomawo bituufu era omulimu gwe be bagenda omuwa tiketi ne baŋŋamba nedda omutwalo gutuwe tugutereke wali tugukube n'ebifaananyi bw'akomawo tugumukwase ku kamera ng'amaze kudda. Ne nkukubira ne nkuga abantu bano bagamba sooka okomewo n'ogamba Honorable naddamu n'azimpa ne nkugamba komawo tujja zikuwa ate nno buli kye tubadde twogera ng'ondaga nti okitegedde. N'oŋŋamba naye Honorable nnyamba funiraayo $5,000,000 nina omuntu gwe nnyina okusasulako ammanja eno n'obuntu nti obutonotono bwe nnyina okugula nga nkomawo. N'oŋŋamba eyo mukolera temusevinga kinene biba bya mire ya leero de baide era nali ŋŋanye nga mugambye nti ku mutwalo kankuweeko $10,000 n'oŋŋamba mpeereze $5,000,000 because of my heart. Nze abammanyi bammanyi nnyamba nenyamba without ceasing. Ku byonna abantu bye baali bakwogeredde nasigala ngamba okay usanga talina who to run to, usanga ali mu depression nga zimwogeza obubi oba whatever. Era nendagira PA wange akuweereze sente yesimu generation gya sharing ekuweeredde sente
abamanyi bonna bakimanyi nti essimu sinze embeera nayo eri Masaka ekwatibwa PA nze embeera na WhatsApp yaayo eri Masaka yani wononya location yayo eve ba Masaka PA wange muwa list nti ono muwe milioni 2 ono bweziti ono muyambe ko ono namusuubiza kino ono muwe 5 era namuwadde namba ku Sunday nenkola emirimu gyange budaka there were no open banks ate nabadde mu field and it was a Sunday olwaleero nzenkedde mu cabinet PA nakuteerako sente bwenfulumyemu for tea break ndozo bazibadde saawa obanga 5 kitundu oba something ne mukubirako nabadde nene ekintu kyenjagala nkolere mbanye n'ebintu bingi bye mutumi nyamubuuza tiaha omukyala we kooti no kya byonna nabikoze naye oyina kyogenda okunyigira konzate kiki ti omukyala oli mbadde mmaze okumuwa sente ate n'enzuula bye yakwogeddeko konzate yayogedde biki nabimpeereza nembikuweereza ngenzo bikuweereza nga wataddeko da video nga weetonda nenkukubira no nga nsonyiwa yali depression munange nasooka kulooza togenda kunnyamba naye nsonyiwa tonvaamu am counting on you kati nga bw'omanya amazima ago ge wagobereddwa n'okwetonda abantu babuulira amazima generations eggulo yaŋŋambye ekiro nti muweereza abantu baba bajja kwogerera abaana asobola okuvaayo n'akwogerera muweereza omutwalo gwa $1 tugukube screenshot tushewenge namuganze siyamba abantu to prove a point no tebakikulimba nze nnyambye abantu mu Uganda muno olina omutwalo wa president n'afuna obukadde 600 150 uno n'afuna buli muntu gwe nnali nnyambye nfunamu omukisa ne bwokera ku makya nonjogerera ebigambo bimekanga nkuyambye oba otutte butwa mba nja kubeerawo nfune omukisa gwange sobuulira abantu amazima abayinza sikwinaako buzibu mwanoonya for help and I offered it in good faith